ne Kitara egenda kukyaza Express ku Easter Sunday. Omupiira guno gugenda kubeera gwa ssaawa 9 wali e Butema. Jjukira nti no Kitara ebadde etera okuyita ekyoggolera ku Express eno naddala mpaka zino eza Uganda Cup. Emirundi esatu gye basisinkanye gyonna babadde ku kisaawe kyekimu ekya Butema era basooka 2-15 mu round 64. Kitara nejja nesabula Express FC goal emu ku bwerere n'egijjamu. Omusajja we baali bamuyita Bula Bumpenge yateeba goal eyo. 2-16 basinkana mu round 32. Match eyo teyaggwako mu ddakiika e89 for security reasons. Abakulu ne bagamba tukakkane bannange naye bwe tuneegira ebintu bimbeera bwe nekkakkana munaakomawo ne musamba ng'ebula eddakiika 8. Express beekandagga bwekandazze ne bakwata mmotoka zaabwe n'obusawo bwabwe ne bakomawo e Kampala kuba bakitala nti bannaffe mwebale era bwetyo Kitala n'eyitawo nga Express yeeduukuuzizza tekomyewo. 2-18 basinkana era mu round 32. Omupiira ogwo gwagwa maliri goal emu ku emu ne bagenda mu penalties. Kitala newangula goolo zaali 4-3. Omuzanyi Teko Derek yakuba equalizer ku lwa ttiimu ya Kitara. Alfred Leku yali yateeberedda Express goal. Bwe bati emirundi gyonna esatu egiddiringana gye basinkanye ku kisaawe ky'e Butema Kitara FC ne Express. Kitara yebadde area empanga. Olwaleero kigenda kubeera kitya ku Easter Sunday. Abanyolo mwenna n'abantu ba Bunyolo n'abantu mwenna abasuubira okukyalako e Bunyolo mugende mulabe ku mupiira ogwo ku lunaku lwa Easter Sunday. Ejja kubeera outing nnungi. Kakati olwo ku lunaku olwa Monday esingo wali ku Kagaba Primary School e Kasanda ku ssaawa 9 zennyini. Happy Boys egenda kukyaza ttiimu ya Sports Club Villa. Kakati ndowo nawo tulinde. Sports Club Villa naye erina okusomooza okw'enjawulo. League season eno ebadde tebitambudde bulungi nnyo. Uganda Cup bw'obala ekikopo kye baawangula mu 2009 n'ekyo kye baawangula 2015 nga bali wansi w'obukulembeze bwa Engineer Ben Misaga Emmanuel, kitegeeza balina ebikopo 2 mu myaka 17. Ku Villa ekyo kiba kinene ku profile gye babadde bazimbye ne brandi yaabwe, ebikopo nga babiwangula bwe beeyongeza. Kakati awo kitegeeza nabo bandyagadde okuzza obujja obuwanguzi bwabwe oba oli awo n'okufujja eddusu ery'enjawulo ku sizoni yaabwe eyali etandise obulungi ate nejja neyugamu awo. Kakati egezaako okusituka mpolampola. Tebandyagadde ttiimu ya kibinja kya wansi nga Happy Boys egenda ebajjemu. Naye kimanye ttiimu zino zitera nnyo okubeera zi Giant Killers naddala nga ziri waazo ziteekamu okwepika okw'enjawulo. Kakati Villa ejja gendeyo ku Monday tubuulire. N'olwekyo weekend egenda kubeera nzito bwetyo mu liigi ya Uganda oba kale mupiira gwaffe mu Uganda, naye ate era mu mbeera y'emu tukwataganye ne Bungereza kubanga Bungereza nabo weekend eno bagenda kuzanya FA Cup. Olunaku lw'enkya ssaawa 8:45 ttiimu ya Manchester City egenda kukyaza ttiimu ya Liverpool mu quarter final eza FA Cup. Ssaawa 1:15 Chelsea ekyaze Port Vale eyongere okwewozaako kubanga omupiira gwe baasembeyo okuzanya nga bagenda mu international break. Everton yagenze nebagalamiza eddiba ddene bweriti lyenkana n'eya Tractor era okukakkana naye nga bw'otunuuliramu mu squad value baabadde baparadinze abazanyi abazitowa obukadde 300,000 obwa paundi. David Moyes n'abasabula eddiba mu kyenyi ly'otolabanga nako. Kati balina okwewozaako kubanga Premier League erabika tekyasobose. Ate ne Carabao baavaamu, Champions League baavaamu. Kakati ate tuyinza kumala gavaamu mu FA Cup bwotyo obanga gwe Chelsea. Kakati awo okusomooza kuli awo. Era enkya ssaawa 4 ez'ekiro Southampton ekyaze ttiimu ya Arsenal. Arsenal bayingidde international break ng'ekikopo ekimu kyebadde beegwanyiza ekya Carabao Man City ebawuza eddiba mu face. Yagenze omusajja oli omanyi Pep Guardiola alina obukodyo bw'ateekamu bw'obanga tugoberedde bulungi nnyo kwagala kubikkula mu bya kikugu bya mupiira oyinza okugamba nti maaki yabadde ya bulijjo, naye bw'otunuulira ensamba ya Manchester City mupiira ogwo maaki yonna eddakiika 9 balese cross 15. Cross 15, 13 ku zo zaayise mu namba 3 ewaali gundi Pierre Nkapie oluvannyuma lw'etaano mu Germany Ricardo Carafiori. Ng'ekigendererwa namba 3 wa Arsenal buli lwagenda mu overlap oba buli lwabeera mu kattu, central defender wa Arsenal abeera ku side eya left aba alina okwekubira ku side eya namba 3 okumuyambako. Kaakati omusambi oyo azanya ku left side eya central defense ya Arsenal ye muzanya asinga okubeera ow'obulabe mu bbanga okozesa omutwe. Kaakati kuba mwakafaananyi Man City ebintu byekola
nekukuta n'omupiira mu wingi. Ekigendererwa abazannyi bano bayiguukulukuke bave mu zooni entuufu mwe balina okubeera, babakubemu cross ng'omuzannyi waabwe asinga okutomera taliiyo. Era ogenda okutunuulira nga cross zino 13 ezaayita mu namba 7 nga yeri namba 3 wa Arsenal. Era waabeerangawo okukuta okwo, babeera n'omupiira ono n'agudingisa n'abanga agenda eno. Jjukira ne golo namba 2 era gundi Jeremy Doku yatwala omupiira ogwo ku speed eno mu namba 11, naye bwe yakokota nga ayingira munda yagenda n'asensera omupiira n'agenda agongerayo eno paka lwe yaguwa Rodrigo Cascante ng'ali eno ku 18 yards box, naye side ye namba 7 teebereza avudde mu namba 11 ng'akimanyi nti akatiro kaabwe kali wali. Buli lwoleka omuzannyi wa Arsenal mu central defense asinga okukozesa omutwe mu Gabriel Magalhaes, buli cross gy'oleeta waggulu ojja kuba ogimuwadde buwi. Yensonga lwaki statistic eraga nti nno cross 15 Man City ziyakuba mu match eyo 13 kuzo zaayita mu namba 7. Oba Matheus Nunes yawaase oba ono mulenzi Ryan Cheki oba ani, awo wonna baali baagala kuyita eyo mu namba 7 bateeke akattu ku Pierre Nkapi. Of course omusajja wabanga akulumba ojja kwesanga omulumbye paka nga eno ku center line. Kati bw'omulumba paka ku center line ku nnumba za Man City, gwe Gabriel Magalhaes oba tokyalina kyokola mu central zone mu mimwa gya goolo. Era ojja kwesanga weekubiddeko ku side ya namba 11 naye ku side ya namba 3, naye ng'ekyo kye weekubiddeyo tekireeta bujulizi bumala nti tojja kukkiriza cross kuyitako. Kaakati n'abaleeta cross tebagireeta wano ku near post. Njagala muddeyo mutunuulire akatambi ako abatatera kufuna budde bulaba match ne babikkula technical details zaayo, nze wendi okuzikubikkulira. Ojja kwesanga nga buli cross emu kwezi 2 ezaavaamu goolo zaasanga zayita mu namba 7, ate zaasanga nga Gabriel Magalhaes agezezaako okugenda okuyamba ku namba 3 we. Kati ate cross eyo nga bagireeta nga mpanvu erwa mu bbanga, kubanga mu nsamba y'omupiira namba 3 bwe baba nga gwe banyigiriza, central defender ali ku side ya left agendayo okumuyambako. Central defender oyo bw'agenda okumuyambako, munne gwakuba naye central defense alina okukola adjustment agenda akavalinga ekifo central defender munne waavudde. Kakati njagala okuba akafaananyi ako. Pierre Nkapi bamutadde ku bunkenkeeri, abasajja tebagaba mupiira mangu, kiba kigenderere, nazzaako emabega ne bakomberera mu kukomberera ne bamufuula busy. Gabriel Magalhaes n'agenda okuyambako, tagenda nnyo naye akola adjustment n'ava mimwa gya goolo ne yeeyongerako ekyengulu nga 6 yard box weekoma kabe kasinge wakati wa 6 yard box ne 18 yards box, awo abaavudde mimwa gya goolo. Kati kitegeeza mwe ba defenders central defensive partnership eya Gabriel Magalhaes ne gundi ne William Saliba babagamba kuzibirira mimwa gya goolo. Kakati Gabriel Magalhaes avuddewo olw'ensonga entuufu. Kati gwe William Saliba ku bumanyirivu bwo tebalina nakugamba nti owaye genda odde wali Magalhaes waavudde, kijja automatically. Kakati ogenda okulaba nga William Saliba akoze adjustment agenda ku side Gabriel Magalhaes we yandibadde kubanga avuddewo. Kakati Man City abaleeta cross eno bagireeta mu mugongo gwa William Saliba. O'Reilly ng'aba n'odinga ogusooka ng'asangawo mumpi, yasangawo gundi ono omulenzi Zubimendi. Eyokubiri era cross ekika kye kimu egwa mugongo gwa William Saliba, nga waliwo O'Reilly ne gundi yali agezezaako okukoma waawo. Gundi yali captain kwolwo Bukayo Saka yatunuulira butunuulizi, akasajja ne kaba nodding eyokubiri. N'olwekyo bw'obanga tofunye budde bubikkula tactical ne technical details eza match, ebyo ebintu ebyo birekayo n'otasobola kufuna bujulizi bwa nkomeredde. Kakati obujulizi obw'enkomeredde bwebwo. Kakati awo Arsenal wegenda okuzannyira ttiimu ya Southampton. Ekikopo kiri ekimu ku ebyo ebina Arsenal byebaddemu bwe kityo bwe kyagenda. Tugenda kubalaba olw'enkya engeri gye bagenda okikolamu. Ku Sunday eriyo match emu yokka ya West Ham gyegenda okuzannya ttiimu ya Leeds. Omupiira ogwo nagwo muyinza okwagala ogulabako kubanga ku Sunday bwe guliyo gwokka, okuggyako nga onooba oyagadde kulaba ogwa kitala ng'ezannya Express. Naye ate mmwe abawagizi b'omupiira gwaffe ogwa Uganda kamala okubabuuliramu kino. Amakampuni gano ga Stanbic nga bank
amakampuni nga Plascon abateeka ensimbi mu mupiira gwa Uganda Cup ne mu club ya Vipers ne mu mizannyo emirala bawulira mu basketball bawulira mu rugby n'emizannyo emirala. Amakampuni gano gaba ekigaleese ng'ogyeko okuba nti gaagala okuteeka amaanyi mu byemizannyo, naye ate gaagala mmwe abagoberera omupiira abeeyita ab'omupiira mufuuke bakasitoma baabwe ku byamaguzi byabwe. Awo wali ekinyusi. Gwe eyava mu bisaawe nga toyagala mupiira gwa Uganda gukulabikira bubi, oba waliyo aboogera ebigambo byo toyagala kuwulira, oba eriyo abakasuka amayinja, oba omupiira tegunyuma kulabako, naye n'osigala ng'oli muwagizi wa mupiira kyokka ng'oli musiizi wa langi. Kakati awo gwe obuwagizi bwawe bwe butandikira. Mukama we yakwasiza ekizimbe oba gwabafuuyira emmotoka mugambe nti langi ya Plascon yesinga, awo oba owagidde, kubanga abakulu bano aba Plascon bajja kudda eri bano bamukulu Daniel bajja kudda eri bateeseemu bagambe nti bannaye nga ebyamaguzi byeyongedde, bwe tutunda ku katale langi eggwako mangu, kazimu ab'omupiira mumusitudde. Bwe musitula enkundire mukikola nga kigenderere, omusambi w'omupiira, kooki w'omupiira, referee akulembera omupiira ku levels ez'enjawulo, oba oli CEO, oba oli secretary, oba oli kiki, oba oli influencer, omuwagizi w'omupiira, langi oba olina kukozesa ya Plascon. Buli lwe bagenda mu matundiro mu hardware ezeetoolodde ne batasangayo Plascon, ng'abantu babakubira bakoloseras bagamba bannaye mutwongereyo ku Plascon yawo, ng'agenda ku speed ya kizungirizi. Baddayo eri mu boodi yaabwe ne bateesa ne bagamba bannaye langi ng'egenda ne kiki. Bagenda okunoonyereza mu ab'omupiira, mu aba basketball, mu aba rugby, ku lw'ebyo Plascon byebakolera okuteeka ensimbi mu bazannyi bammwe abo mu mizannyo egyo, mu kuvujjirira emirimu engeri gye gikolebwamu. Bwe basinzira ne bateesa ne bagamba bannaye by'emizannyo tiye Vipers tubadde tugiwa mmeka nti obukadde 2 nti mujongere mugiwe 3-5. Ate empaka eza Uganda Cup zibadde zitya nti prize money nti muwanguzi bukadde 5 nti ab'omupiira batuwuliddemu nnyo, bafuuse nnyo bakasitoma baffe nti prize money tumulinyisa agende ku 12 eri omuwanguzi. Kwegamba bwe bityo bitandika. N'olwekyo gwe okuwagira omupiira tekitandikira nakoma genda mu kisaawe. Gwe gyoba osigadde yonna ne bw'oyambala ka t-shirt nga kaliko Plascon Paints obaako ekirango ky'otambuza ku lwa kampuni eyo yonna gy'oyita, ne bw'oba ogenze kuziika kitegeeza nti oli ategeka sayiti ye, awo wennyininyini waalabira t-shirt gy'oyambadde n'olabako Plascon Paints ojjuukirira kibane lwaki bwe muba mugenda ogula langi muteekeko ekigambo Plascon. Kati gwe naawe awo omupiira oba oguwagidde newankubadde nga tugenze mu bisaawe kukuba nduulu. N'olwekyo ekintu ekyo bannaye mukirowoozeeko. Oweekitiibwa Katikkiro atugamba nti akuwagoolwa. Kakati abantu bano ab'amakampuni gano batuwa. Gwe togenda mu hardware n'ogamba bampe langi yonna eriwo, giteekeko erinnya nti Plascon, kubanga gwe ng'ow'omupiira ng'ow'emizannyo omanyi bulungi nnyo emizannyo gyaffe gye givudde nga temuli nsimbi. Awo Plascon naye wasinziira okukolera. Njagala nnyo mugoberere football team wamu ne football club. Ebintu bino bibiri bya njawulo. Naye sooka osabule binga awo nja kuwaayo ku ssente za gundi za Easter. Onyiga *238*5#. Bwe mba njogera bino gwe beera ng'ozannya akasente ojja kalabira awo ku simu yo. Kati football team abasinga ku mmwe ze mugoberera kisaagala abagoberera abakamanyi mukomaawo, kubanga football team yaba ne 11 ne ba substitute 6 abayingira mu kisaawe abo mutambulirako. Naye football club kye kisosonkole football team mwetuula, mwe muli abakulembeze, mwe muli ba sporting director, mwe muli ba manager wano na wali, mwe muli ba abawagizi, mwe muli ba sponsor, mwe muli ye football club. Kati football club eno ate yekola policy eziyimirizaawo n'okuddukanya football team. Kati gwe bw'owagira just football team obeerako ogutundutundu gw'otategedde bulungi n'otomanya lwaki football team byekola ebikola bwetyo nga bwebikola. Yensonga lwaki mu abagoberera abakamanyi njagala nnyo mubeeremuko erito expansive, ebintu bino mubeere nga mubimanyi. Kati emabegako wali naweerezaako abangoberera ku mukutu gwa YouTube nateekayo nayogera ku Arsenal nenjogera ku bino ebiriwo kaakati birina message gye biwa okuviira ddala 2.5. Kati gwagoberera football team Arsenal ojja kulaba nti 2.5 kutuuka kati tetuwanguddeyo ku kikopo oba oyogera ku football team. Naye oba oyogera ku football club ojja kwesanga nga effects ebyo football club byezzenga ekola bizzenga bikenenuka ne bireeta kino kye tulaba olwaleero.
across emyaka egyo giringa 22 era nakimenyamenya bulungi abasinga kumu abangoberera ku YouTube mwakasangayo ako saakaleeta wano n'abamu kumu abagizi baaseno bemmanyiko nakabaweerezaako beninako namba zammwe za WhatsApp nakabaweerezaako kwegamba nekyongera okukola sense ku biki ebigenda mu maaso mu kana akaseera kati olwaleero njagala kwogera ku ttiimu ya Liverpool nga football team ne Liverpool nga football club kubanga ebyo biba biyingiddemu strategizing biba biyingiddemu okuzimba oba okuzimbulula oba okukyusa identity n'ebirala bwe bityo kati mu mbeera eya bulijjo eri omuntu agoberera only a football team n'atafaayo kugoberera bigenda mu maaso mu football club bw'awulira ebigambo ebigamba nti Mo Salah agenda kijja kubeerera kyangu nnyo okubikulabikula mu Europe naye kakati Mo Salah bw'avaawo bazanyi ki be tuyinza okusongako abayinza okudda mu bigere bye ogenda okukitunuulira nga kirabika ng'ekyangu nti gundi Michael Olise ate temumuwulira omulenzi ng'afukumukazi assist ne kyenga agikuba ate akozesa amagulu gombi ate abantu abakanga ate asobodde okuflashinga mu ttiimu ennene oyo Olise bwajja tewaba buzibu omulala nga kugamba nti ate Desire Doué banayo ye ate ne munne Bakola bwe bali mu ttiimu ya PSG omulala ng'akuleetera ya Diomande ng'alyoka aleeta statistics omulenzi ali direct omulenzi alina speed omulenzi akyali muto kyenga agirina bagenda okumupima emisinde gye yasembayo okudduka awo egyakafubutuko yadduka 36.3 km/h ekisaawa akigaziya bulungi nnyo n'ataataaganya ekisenge kya opponent aleetawo ensasagge ate okugenda mu ttiimu ya RB Leipzig gyali kaakati ku myaka 19 gyokka gy'alina Jurgen Klopp ye yamurekomendinga kakati bamurekomendinga mu RB Leipzig kiba kyangu nnyo ne kugenda mu Liverpool omulala ng'agamba nti ate yakuba minte ate ayingidde atya mu kifaananyi nti omulenzi oyo sizoni ebbiri ezisembyeyo eziddiringana yabadde asinga mu goal involvement kigatta wamu omusambi okuteeba goolo n'okukolera banne emikisa omulenzi oyo ku basambi abali under 21 mu liigi y'Ebungereza yabadde asinga okwetaba mu nteeba za goolo either ng'akoze omukisa oba ng'ateebye era statistics ziraga akuba kyenga ezitakka wansi wa 6 buli ddakiika 9 kakati olugira ng'ogattagatta mangu awo ogabe omulenzi oyo kakati najja mu Liverpool Mo Salah kakati abavubuka bano ba Malik Fofana goolo 16 goolo 15 assist 6 amanya gasobola okuvaayo agawerako olwo oba otunuulidde football team naye nze njagala kugaziyiza ekifaananyi otunuulire football team ne football club nga tutambulira ku kintu kya Mo Salah yekka okuva mu ttiimu ya Liverpool. Mo Salah okuva mu Liverpool agenda n'ebintu bino wammanga ekisooka okubeera consistent ng'akola ebifaanagana byonna nga bituufu okumala emyaka 9 egiddiringana. Ekyo sirowooza nti mu katala olina woyinza okukijja. Ekyokubiri, omuvubuka ono abadde game breaker. Game breaker y'oyo omupiira gugubye temumanyi kyakkola. Mo Salah ye nga yamanyi kimulina mu bwongo bwe yamanyi. Kaakati ogenda kuyingira mu bwongo bwani n'omanya nti anaaba alowooza ekyo ekijaawo nga kitaasa Liverpool. Ekyo Mo Salah kyabadde mu Liverpool. Ekyokusatu, abadde acreatinga moments. Nga moment yanjawulo. Mwenna n'abali mu kibanda abalaba omupiira nga mwakitadde dda. Ne mugamba kale ofazali draw. Oba kale abasajja guno bagutukubye kale. Ate tulinde match eddako. Mo Salah temumanya na gyavudde ogenda okuwulira nti omusajja yabakubye equalizer nga guggwa. Oba yataddewo embeera ereeta equalizer. Ekyokuna, Mo Salah abadde afudde Liverpool ekimenke. Nga musobola okumanya nti Liverpool ewera abazanyi 11. Naye nga kyangu nnyo gamba nti bazanyi bali 10 mpozi ne Mo Salah. Kubanga Mo Salah ng'aleeta ekyo ekyenjawulo ng'ateekawo kye bayita fear factor. Kanga baana akasajja nga katiisa era singa waliwo embeera mu match ez'ensonga Mo Salah n'atuuka n'alwala kiba kyangu gabadde kale singa Mo Salah abaddewo. Era mujjukira ne Champions League final Liverpool bwe yatuuka n'omusajja Sergio Ramos n'agenda akolobola Mo Salah ng'agenderedde kubanga naye yali akimanyi ku bumanyirivu bwe eyo bagiyita technical foul
n'agenda n'amukolako fawo akasajja waakiri tukawone era okakana Madrid ekikopo n'ekitwala n'okutuusa kati wakyaliwo bannamupiira abakkiriza nti senga maaki eyo Mo Salah yagimalako oba oliawo ekikopo Liverpool yandibadde kitutte. Ekirala kyakutaano, Mo Salah agenda ne goal involvements nkyogedde kiba kigazi okusinga okuteeba goolo, ogattawamu okuteeba goolo n'okukolera banne emikisa. Omusajja ono mu mipiira 435 yazanyidde Liverpool yeetabye mu goolo 374, ateebye goolo 555 n'akola assist 119. Kakati oyo omusajja yagenda gw'ogamba nti nno osobola okumusikiza. Omusajja ono mu Liverpool yasinze okubeera ne taaki nyingi mu ntabo ya opponent, kitegeeza ye wa business anoonya wali goolo. Akubye taaki 2717, akubye ebizungirizi mu mimwa gya goolo 114, nga 480 kuzo goalkeeper nga yeyeerabirira oba omupiira ne gunywa. N'akolera ne banne emikisa ziwandiise open play chances, si bino kuleeta koona, nedda mubadde mulumba n'akolera munne oba ateebye oba tateebye ye omulimu gwagutuukiriza akoze omukisa. Emirundi 534. Kakati omusajja oyo gw'oyagala okusikiza, kakati ate nno waliyo n'ekirala ekinene. Saudi Pro League eyagala kutwala Michael Edwards, eyagala kutwala ne Richard Hughes, kubanga nabo aba Saudi Pro League ne mu Asia omupiira bakizudde nti si byakumala gayitaayitamu awo byalukwakwayo, baagala okunyweza. Kati bagenda okuddira obwongo bwonna obwa Liverpool babutwale gye bayita Liverpool football brain. Michael Edwards ye yazimba machinery recruiting abazanyi ku lwa Liverpool, si ya recruiting naye yateekawo abantu enkwatangabo abanoonyeza Liverpool abazanyi. Ono munne Richard Hughes ye sporting director, bwe bakwataganye emirimu. Kati obwongo bwa Liverpool buli awo, kati kuba mwaka faananyi obwongo bwa Liverpool bugenze ne Mo Salah agenze mu kiseera kye kimu. Kati Michael Edwards ono ne munne Richard Hughes emirimu gya Ancelotti oba ne gya Mo Salah oba ne gya Szoboszlai buno busammambiro bo mulimu gwabwe kwe kubangawo omusingi, kwe kubangawo enkola eno ne bajja ne bagituuma erinnya, ne bagiwa direction gy'erina okukwata, ne bagiteekamu abazanyi abasobola okugijjayo, gwe mulimu gwabwe. Kati gwe obanga owagira buwagizi football team olinda ddakiika 9 era ojja kulaba kakano gamba Frimpong kakati naye munne mu kifo ky'okumuteerawo cross, kati ate laba front part ate seredde buseereze omupiira oba ogulabyeko nga 10%. Kyenva njagala okubajjirayo kino ekigazi ekiri mu nzirukanya ya football club, olebeere ng'otunuulira Mo Salah oleme kumulaba nga yekka avaawo, wabula otegeere FSG nga club nga ekitongole kinanyini Liverpool bwe kyadda ku bbali emirimu ne kigikwasa Michael Edwards ne Richard Hughes, kiba kitegeeza kisenga Saudi Pro League egy'okwagala okutwala abasajja bano mu kaseera ke kamu nga ne Mo Salah agenda. Kiba kiweereza bubaka ki? Kubanga abakulu bano ng'oggyeko okuba nti bateekawo omusingi ne babangawo enkola ne bagituuma erinnya, ne bajja nga bagifiitingamu abazanyi ab'enjawulo nga bagenda babagula mu butale, ne bakola transfers, be bamanya wa contract y'okuzza obujja, be bamanya nti ono contract ya myaka 3 nti naye Szoboszlai contract gye twamuwa ey'emyaka 3 abadde afuna emitwalo 12, naye omulenzi afumuusa omupiira. Wuyo yatujja kumuguwa ku Man City, yatujja kumuguwa ku Arsenal, nti abadde afuna 12, eno endagaano tugisazeemu tumuwe 16, kijja kumwongera okumumotivatinga. Abo bwe bakola ebintu bwe bityo. Kwegamba Mo Salah bw'abanga ayogedde ebigambo ebigamba nti akomaawo, ate nga ne Saudi Pro League eyagala kutwala Michael Edwards ne Richard Hughes, abo boolina okutunuulira n'ova mu ddakiika 9, n'ova ku football team, n'ogaziya ebirowoozo, n'otunuulira ekigenda maaso mu football club. Biki ebiriyo, biki ebyandibaddeyo, era nga bikolebwa bitya, era nga baani ababikola, era nga ani alonda abanaabikola. Ebyo byonna olina okubyebuuza nga tunalinda ddakiika 9. Kaakati Richard Hughes ne Mark Edwards singa banaaba bagenze, ani anaasalirawo Liverpool? Ani anaalonda oyo anaasalirawo Liverpool? Era oyo gwe banaaba basazeewo y'anaaba ajaawo. Yo Liverpool kaakati eyagala ki mu kana akaseera?
eno season erabika ebasaze. Waliwo ebibuuzo ebirina okwebuuzibwa kati mweno transfer window gye tulimu kati nga ne match y'enkya tennaba kuzannyibwa. Ancelotti yasaanidde okwongera Liverpool mu maaso ne season eri ejja. Bw'oba okumusigaza omusigaliza ku bukwakkulizo ki? Kubanga season eri ewedde yawangulira mu Premier League. Season ey'okubiri azimbye ekirowoozo ekikye yennyini ne kimulema okuggusa. Tiimu terina balance, tiimu terina control mu midfield. Bwe bagira bwe babayitamu guli omupiira ogwabo ogwabadaaki kyova olaba Ryan Gravenberch tamuggyaawo awo kubanga akkiririza mu kiri ekintu. Ogenda okulaba ne Szoboszlai ng'agenze ne McAllister ng'agenze nga beegatta eri ku Fenerbahce. Omupiira bwe bagubba bagenda okuyita wano nga tewali waleeta control, baggukira eno ku ba Virgil van Dijk abaakooye edda kubanga nabo baludde mu kintu kino ekya Liverpool emyaka mingi, nabo bakoowa si byuma. Kati abasajja bano be balina okukola strategy eyo okulaba nga baleeta omutendesi anaateekawo embeera eyo nga essa mu nkola ekyo Ancelotti kyatandise ne kigaana okugguka. Yeebuuze n'okwebuuza kino Ancelotti kye yatandika kyekyali ekituufu? Bwe kiba kyali kituufu lwaki? Bwe kiba kyali kikyamu lwaki yakikola era n'abamwetoolodde ne bamukkiriza akikole? Kyalemererwa kuki? Kuba ekituufu kiri nti kiremereddwa. Ekikopo balemeddwa okukyeddiza. Naye ate si kyatteeka nti ttiimu erina kuwangula bikopo buli sizoni. Naye gwe munnaffe ne bakuleka points 19 bakutwalako ekikopo points 2 gwera n'osigala ng'ogamba nti no ekintu kiri oke. Abaffe Liverpool bwewangula Champions League kino kitegeeza nti no Liverpool ebadde successful season eno kubanga balina okumala okujja mu PSG. Wali awaddako semi-final balina okusisinkana omuwanguzi wakati wa Real Madrid ne Bayern Munich, then bagende bawangule gwe banaasanga yenna ku final. Eyo eneebeera miracle oba maanyi ga Liverpool? Bw'ebeera miracle oyinza okusalawo okusigaza omutendesi kubanga wamerako. Kati ebyo ebibuuzo nze nga Lumansi Omujega nsobola obyebuuliza wano, naye bali ku top level abalowooleza Liverpool ebyo balina okuteeka mu nkola ne babirowooza. Ani alina okudda mu bigere bya Ancelotti? Oba Ancelotti yaba yeeyongerayo? Ng'oleeta obujulizi lwaki olowooza Ancelotti yeeyongereyo? Singa yeeyongereyo season ejja nayo nebeera nfu ng'eno, olwo abanaabagambye nti yeeyongereyo be banaabeera abasobya. Ani anaabasongako nti abange muve wano kyemwakola kikyamu? Era onokkiriza okufiirwa season 2 eziddiringana kubanga neeno erabika ng'efudde. Kati ebyo byonna ebibuuzo biri awo. Naye ate ng'oddeyo ne weebuuza nti naye mu kuleeta Ancelotti Liverpool yatuuka atya ku conclusion ereeta Ancelotti okudda mu bigere ebinene ebya Jurgen Klopp? Yavaawa? Basinziira ku ki? Yali gambo kubasigamba nti Ancelotti alinga oba Mikel Arteta. Mikel Arteta ku myaka 44 gy'alina 24 ku gyagimaze mu Bungereza ng'omusambi ng'omutendesi. Oye weesobola okuba abaganda night twamuleeta kuba tulaba ligi tesobola muboola. Ancelotti okujjako e Bungereza ndowooza yajjanga nga mulambuzi oba kale kulaba ku mupiira, si kusambayo si kutendekayo yadde akatiimu aka division ey'omusanvu. Abaanoonya Ancelotti baakijja ku ki? Ogamba nti nno omusajja bamukwasa omulimu ogukyasinza obunene mu profile ye ne filosofe y'Abadaaki ffenna tugimanyi yonna gye bagenda. Ngodda naddala mu bigere bya Liverpool kubanga Ancelotti we yajjira mu Liverpool waali wakakanyavu okusinga Jurgen Klopp we yajjira. Jurgen Klopp we yajjira Liverpool yali yakkiriza nti ebintu byatulema ne bagamba atumale galeta omusajja. Era kyova olaba baamulekera ebbeetu erizimbulula n'azimba Liverpool mu kifaananyi ekipya. Eyo si yali Liverpool eya Michael Owen, ba Robbie Fowler, ba Ian Rush, ba Mike Eski, nedda si yali Michael, yali Emery, ba Emereski, ba Peter Crouch, ba Johnny Barnes. Liverpool yali tesamba bwetyo, baagikwatamuko ne ba Obi bennyini ba Dalglish abasambirako mu Liverpool, baagikwatamu neegaana neeyokya. Kakati bo ne bakita ne bagamba owa muleete oyo Omujamani ekijja kijje. Omujamani ne bamuleka n'agenda ng'akenenula ttiimu eyo n'akendeeza obuvunaanyizibwa bw'Abangereza n'abajja mu bifo eby'enkizo n'agamba mu bannaffe mutuyambeko awo mu kukwatirira, twagala nayinginiza mmwe ennene na professionalism, naye ebyokulowooleza ttiimu James Milner munnaffe biveeko. Mudde wali ne Jordan Henderson
tubakubireko wano omudaaki Gio Wijnaldum mugire mutetenkanye bino ebyokujja eno mu maaso mubirekere wano ba Sadio Mane ne bagundi ne ba Mo Salah ne ba Roberto Firmino babosa ate namwe ba Henderson temugira nnyo temweyitako nnyo tujja bakubirako Fabinho na wano Seydou Keita naye si Seydou Keita ye Naby Keita Naby Keita nga bajjako mangu obuvunaanyizibwa bannaffe temwetumiriza nnyo mu bino Liverpool nefuuka kino kati between then and now Liverpool inayo Champions League etuukidde ku final za Champions League ewanguliddemu ne Premier League 2 Premier League yasoose gye bawangudde wansi wa Jurgen Klopp babadde bamaze emyaka 3 nga tebakwata ku kikopo kya liigi kati gwagenda okugikwata mu ngodda mu bigere bya Ancelotti oba tojja kugezesa kyova olaba Ancelotti batandika n'okumusongamu olunwe newankubadde nga ye defending champion w'ekikopo ekya liigi kikulaga nti Liverpool kati yakyuka kati Richard Hughes bwagenda ne Michael Edwards n'agenda ne Mo Salah abadde atadde ettofaali eddene ku ekyo Liverpool kyefuuse gwasigaddewo okola otya ye ani agambye nti gwoba omu kwabo abasigaddewo kakati ebyo ebibuuzo biri awo byonna byagala answers ez'ekikugu si ez'ekibooziboozi nga nze kyenkuba wano kakati mu mbeera eyo oba ku nnyinga eyo yennyini nnyini ng'otunulako ku byensimbi Ancelotti tiimu ebadde tekola bulungi mu byombi mu results ne mu performance omanye ebintu bino bibiri byanjawulo si buli tiimu efunye result ennungi nti ebe performance bulungi waliyo tiimu gye bakuba omupiira ne performance yaayo ng'ewa essuubi bannaitiye olaba ekintu ekyo Liverpool kyekubye bagikubye 2-1 naye abanaagisanga mu mupiira ng'ogw'omukaaga oba ogw'omusanvu banaagiwulira naye kati performance mbi ne results mbi kino kiba kiyingira butereevu mu waleti ya Liverpool kubanga performance ne results bebikola ensimbi ez'omupiira kati ate mu kaseera keekamu Liverpool yino yalinyisiza tickets ez'okuyingira mu Anfield ate nga ffenna tukimanyi nti nno amaanyi ga Liverpool gagibera nnyo ku Anfield lwa nsonga 2 abawagizi baayo balwogoolo bakuba olwogoolo n'ogendayo nga n'okutyotya ekyokubiri Liverpool yasembeza abawagizi okumpi n'awasambirwa bakubeera kumpi awo n'oli alina kyakuvuma okiwulira ne bakukuba olwogoolo nga ne boosaba munno omupiira nti maayibbo nga n'okuwulira tawulira kaakati bw'oyongeza ticket prices kati bazongeza season 3 eziddiringana ate nga Liverpool badde etulaze ne ku Anfield bagikubirawo kati omuwagizi oli ogenda kumusendasenda otya ng'omwongeza ensimbi ajjajjuza ekisaawe nga performance mbi ne results mbi ne Liverpool bagikubirako ne ku Anfield ate n'obeera nga ne performance generally mu league nga nayo mbi ogenda kukikola otya naye ate era mu byensimbi kubanga bino byonna performance ne results bwe zibeera embi sponsorships zikka abalala endagaano bazisazaamu zonna commercial deals ne prize money yennyini nnyini kubanga mu liigi buli kifo ky'onnyukiramu olinako akasente k'ofunako oli bw'annyukira mu kifo eky'ekkumi annyukidde mu kifo eky'omwenda ayinza okusinza oli obukadde obulala nga 4 kaakati gwe oli eno mu kyakutaano kya 6 tozze ku bifo bya mwanjo awo prize money aba afa kiba kizimba ne pressure awo n'abawagizi bwe batandikira batali bannayo baya musajja atukubya bannaye ye administration yeri kuki bano bava wano ngere bamutera okuwulira byobogerera ba Stan Kroenke byobogerera bana abamaniyo abajugula America bwe bityo pressure yonna ebe building awuli ate kati pressure y'omulembe guno mupiira nzibu kubanga eriko ne social media abantu abandigenze eri ejjimbo ne babeera mu kakuukulu ne banyumiza oba mu lukwanga wali mu trading center oli apostinga akantu ku social media ng'ali jimbo abe Nigeria ne bakasomako n'abe Nairobi ne bakasoma n'abe Tokyo mu Japan kakati yonna pressure ebejjira ku ebyo Ancelotti byatakoze mwaka akaseera kakati gwavaayo okugamba nti Ancelotti asigalewo obujulizi obwo obujjeewa yani agenda okubuuza ebibuuzo kubanga abantu badde bakubuuza ebibuuzo Saudi Pro League yagala kubatwala era ku byensimbi Mo Salah abadde afuna buwanana wadde abadde abukolerera naye abadde afuna emitwalo 40 egya paundi wiiki emu ekyo kitegeeza nti afuna obukadde 2 buli season obwa paundi nga tutaddeeko nsako ogwo musaala gwe kino kibadde kisindise wage bill oba omusaala Liverpool gwesasula abakozi obukadde obusukka mu 400 buli season obwa paundi
kati gwe bw'okendeeza performance ne results ensimbi zino zigenda kuvaawa ate nga Liverpool bw'oginoonyerezaako ojja kugisanga ebadde ekoze commercial gundi commitments naddala eri abakozi ng'ate za biseera biwanvu zewandiise long term nga zisuka mu bukadde 15,000 kati teekako obukadde 45 bwe baasaasaanya juzi mu transfer window emu yokka ogwo gwonna musimbi gugenda naye ate results ne performances tezizzaamu maanyi kati ate ogenda okuwulira Ancelotti yennyini nga yatugamba tiimu yange tennaba kubeera balanced bulungi kyotyo tiimu yange eno tennafuna bulungi control ku game kyotyo tiimu yange teri clinical mu mimwa gya goolo kyotyo ate bw'ogira n'oteekako obuvune kyotyo ate bw'ogira n'osanga tiimu nga zikuba kibaasi banne tiimu z'Ebungereza zansobera zikuba kiba sebo ba Jurgen Klopp ebikopo bagenza okubiwangula nga tiimu tezikuba baasi ba Pep Guardiola buteeka w'ensamba esobola okuwagulwa mu akibaasi kubanga gwe mulimu gwo era wajja okitegedde nti nno gy'olaga bakuba kibaasi okujjako ng'omulimu tewagunoonyerezaako obuba bunafu bwo bwe buba bunafu bwa Ancelotti ekibuuzo nga kiddayo eri abaamulonda bannaffe mwasinziira ku ki simanyi okiraba kyekintabuli ekyo kaakati era mu nnyingo y'emu tutunulireko Xabi Alonso Ancelotti bw'abeerawo okuvaawo Xabi Alonso gwe wandibadde okwatamu ate kati Xabi Alonso wandibadde omufuna kati kubanga Liverpool kyeyagala mu maaso wano teyagala kureplacinga Mo Salah wabula erina kuteekawo transformation enkyukakyuka ez'omuggundu ebintu by'omu maaso awo bigabanibwe si kugamba nti Mo Salah essaawa yonna nedda bigabanibwe front 3 oba onookubisa front 3 oba onookubisa namba 9 yekka nga bamuliikiriza be boogi buli kiseera bamuwa oba basobozerayo banayongera ennyanda from deeper positions ez'ekisaawe that is up to you eyo strategy erina kukolebwa mutendesi Ancelotti yanaagikola nga bwe yagikoze ddi Xabi Alonso ali awo naye jjukira hot cake Xabi Alonso ku bintu byakozeeko biyinza okuba byamwokezza mu Real Madrid naye byamwokezesezza eyo birala si ku transforminga team bw'ojjayo profile yo kumujja mu Real Sociedad ng'atendeka Real Sociedad B najja n'akwata mu Bayer Leverkusen ng'enyoomebwa buli muntu yenna nejja n'ewangula Bundesliga omulundi gwabwe gwasooka mu byafaayo kyokka ati ne bateekawo ne record nga tebakubiddwamu unbeaten ng'akubisa nno bagulani Xhaka abaagobwagobwedde awalala ne ba Frimpong abatamanyikiddwa yabafudde abamanyikiddwa oba yabamanyisizza ensi eyandiyagadde okugyawo Ancelotti kano akaseera wandibadde oyogera ne Xabi Alonso kano akaseera na bino byonna byogamba nti ate kati Liverpool etunulira West Ham yenedda mu kibya kya wansi bagenda kugula Matias Fernandes ajje mu defensive midfield ya Liverpool weeri oyo Gravenberch omupiira aguyina asobola okuba mu double pivot ne Szoboszlai ekikulu control ani alina okugenda ddi mu maaso era ng'akimye eki era nga banne bagenze nabo bayimiridde batya ebibuuzo ebyo byagala answers ne bwe batokyusiza playing staff embeera eyo Liverpool kakati gyerimu bw'onodde eno gwe n'otunuulira ekifaananyi okutwaliza awamu nti Liverpool naye kakati bino biganye season eno naye tukwatemu season ejja olina okutunuulira ekifaananyi ekigazi nalowoozezza olina okutunuulira football team nga bw'otunuulira ne football club kubanga football club yeyina okuteekawo strategy bw'ebanga tetaddewo nkola oba strategy oba foundation oba omusingi obunafu buva eri mu football club ne bujja ne bukunenukira mu football team kati gwagenda mu kibanda ng'ozze kulaba Liverpool football team ey'abazannyi 11 ne substitutes n'otunulira n'abali ku ndiri nga tutegedde bigenda mu maaso mu kisosonkole ekirera football team ojja kuba osubiddwa ebintu bingi naye ate gwe asazeewo okuwuliriza abakamanyi ate gwe ate oba ekyo kinogedde eddagala kubanga ate nze ebyo mbikolera ddala era mbyegazaanyizaamu binnyumira ndi passionate naye ate njagala nnyo tu inform abantu babeere nga bamanyi ogenda okuyingira mu kibanda nga tolinze bulinzi Isaka nti yawonye nti bw'anaasaza layini abo bawedde naye ng'olina ekifaananyi ekigazi ekireeta Alexander Isak mu nsiike togenda kizibu nnyo okufuna akubira olukunkumuli lwa ggoolo n'obuvunaanyizibwa Mo Salah bw'abadde alina kati ky'olina okukola ebintu Mo Salah by'abadde akola you have to spread them bigabanibwe abo abali mu maaso awo oba kugekitike akubye mu ttiimu y'emu ne Alexander Isak
kiri gy'oli ng'omutendesi okubateekamu baleme kukuubagana mu mirimu, buli omu aleme kulemesa munne kyeyandibadde akola, wabula buli omu kyakola nga kirina ettoffaali lyekyongera ku oyo munne, ng'osobola okukola dashing n'ova mu nfo, naye ng'oyagadde kulyetinga channel munno mwabaayita okukosa opponent, kubanga mwenna ekiba kyabaleese kukosa opponent. Football team omulimu gwayo kuteeba goolo esinga opponent zaateebye. Opponent wakata kuteebye gweolina okuteebayo goolo emu, opponent bwakuba goolo 3 olina okuteebayo goolo 4, kyekireetesa football team. Naye kino tekibeera kiboozi nti mujja kinyumyako bunyumya wali mu kati. Omutendesi alina okuteekawo enkola, kubanga ne Jurgen Klopp agenda okulowooza nti bannange nti ye Roberto Firmino Barbosa y'omu ku bazannyi bannamba 9 abatafa nnyo ku statistics. Kati obukakkamu bwe n'obutafaayo nnyo kuzimba statistics, alina goolo 7 simanyi mu mipiira we. Kagwemba ndeeta obukakkamu obwo tugenda kubwetaaga. Ku saidi ye ya kkono nteekeyo Sadio Mane, ku saidi eya ddyo nteekeyo Mo Salah. Kakati ye omulimu gwe agenda ajja obuvunaanyizibwa bwangu ku bwa Jordan Henderson, agenda abuterese ye okusinziira ku football brain gy'alina ne football IQ, alondeko nti ku bano bombi kati mpaani. Nga yasalawo ng'agamba Sadio Mane yasinga nti akakati mukana akaseera kabeere Mo Salah. Nabana abamuli mu maaso nga tebamupapya, ye bw'akwata omupiira Liverpool yonna esirika. Firmino alowooza ki? Bw'abanga kwaba ababiri tabaako gwawa, asigala alinako baakuba kinga wano wansi newankubadde abatunudde waggulu. Okukakkana nga tasigaza kipa wali, oluusi nga mwenyigira eppeesa, oluusi ng'agaba eno ku bbali, ng'alinda ng'agaba eno, ng'alinda ng'agaba eno, bwe bityo. Ebintu ebyo Jurgen Klopp ye yabirowooza nga naffe tetumanyi, twabiraba bulabi ng'abikola. Kakati mu bannaffe abagenda okuddawo oba kale Ancelotti yennyini yagamba ki? Ye kyagamba kye kijaawo, ye byayogera bikyali valid, bwe biba nga bikyali valid ani abizudde nti biri valid? Fe abali eno mu kibanda oba bakamaabe be baani? Richard Hughes ne Mike Edwards, ate babo baagala genda mu Saudi Pro League. Kakati awo Liverpool eba eriruddawa.